Bwera buvunaanyizibwa bubakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okumanya baweereza ebakola nabo emirimu, embeera mwe bakolera, oba oliawo bwe wabeerawo ebisoomooza ne basalirawamu amagezi okubivuunuka n'okubawa obukodyo obw'enjawulo okwongera ku bukugu mu nkola yaabwe ey'emirimu. Mu mbeera eyo olwaliro Kamalabyonna wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga alambudde ebimu ku bitongole by'Obwakabaka okubadde Nkuluze, Kabaka Foundation ne Kyannabagereka Development Foundation okulaba engeri gye bitambuzaamu emirimu. Omumbuga atandikidde ku kitongole kya Ssaabasajja Kabaka Kinkuluze ng'aniriziddwa Ssenkulu waakyo Omukungu John Kitenda. Katikkiro agenze butereevu mu kkakkalabizo lya Ssenkulu w'ekitongole kino ne batuula mu kafubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire. Oluvannyuma lw'ensinkano eno alamuziddwa mu kkakkalabizo g'abaweereza ba Kabaka mu kitongole kino. Bw'avudde wano agenze butereevu n'alamula ekitongole kya Nnaabagereka Sylvia Nagginda Kyannabagereka Development Foundation ng'eno yaniriziddwa Minisita w'enkulaakulana y'abantu era Minisita avunaanyizibwa ku ofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Kootwide Nakate Kikomeko, Omukungu Adrian Mukibi n'abalala. Bw'atyo n'alambuzibwa amakakkalabizo nga baweereza mu kitongole kino. Wabaddewo akafubo ak'enjawulo n'abakulira ekitongole ki Nnaabagereka Development Foundation ne Kamalabyonna era tekakkiriziddwamu bannamawulire. Mu kumaddamula oluvannyuma alambudde ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka Kikabaka Foundation era aniriziddwa Omukungu Eddie Kagwandagala Ssenkulu w'ekitongole kino bwe batyo ne bagenda mu nsinkano naye takkiriziddwamu bannamawulire. Katikkiro bw'amaliriza okulambula ebitongole bino asisinkanye abaweereza baabyo. Mu kwogera kwe, Katikkiro Mayiga ategeezezza nti mwetegefu okuwummuza omuweereza w'Obwakabaka yenna singa yeekweka obwesige Ssaabasajja Kabaka bwe yamussaamu n'akola ebyo ebikkakkanya Obwakabaka. Waliwo lwe nagamba Mukama wange Ssaabasajja Kabaka ku muntu omu. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, omuntu oyo ngenda kumufuumuula mu Bulange n'agenda okukutegeeza nga mmaze omumufuumuula. Bye mbabuulira nno byaliwo era bwe nakola kuba namubuulirira n'atakwata bye mugamba. N'olwekyo mujjukire nti mu buweereza buno wadde mulina obwetengereze temuli bakyetwala. Omuganda agamba teri kyetwala naye Kabaka afugwa kibaale. Mwalumuuliddeko olugero olwo. Ategeezezza nti ekigendererwa kye ekyokulambula ebitongole by'Obwakabaka entakera kutumbula bumu mu baweereza ba Kabaka okusobola okwogeza eddoboozi limu ku buli nsonga. Enteekateeka eno etuyamba nange ne mbamanya nammwe ne mummanya. Saagala kukola n'abantu nga sibamanyi. Kamalabyonna akubiriza abakulira ebitongole by'Obwakabaka okutondawo emirimu egivaamu ensimbi zibivujjirire. Kabaka yagenda okujja akubuulire n'okuddukanya embiri. Kati gwe omulimu gwo kiki? Lwaki baakupa mu mulimu ogwo? Yiiyo ekintu ekiggusa obuvunaanyizibwa obwakwasibwa, ekyanguya omulimu, ekizaala, ekikuza ekitongole. Naye buli kaseera saagala bulanze muntu akaaba. Mu ngeri emu asaba ebitongole bino okukolagana ne Minisitule y'Amawulire mu Bwakabaka abantu ba Kabaka bamanye ebifa mu bitongole ebyo. Bo ab'emubende balowooza nti buli kalonda afa wano gwe omumanyi. Era n'abantu ababulijjo tebalina nanjawulo eyo. Yenna batulaba abo ab'emmengo baabo n'alongo gwowe emmengo era ndoza babibagamba. Kituufu ddala ddala Katikkiro yakwese Kabaka. Bagera ne banywa ebintu bye sitegeera ne ba. Kati gwe naalongo oteeka okubanga olina ky'osobola okwogera ekikwatagana ne Minisita w'Amawulire kye yayogedde. Naye naalongo bayinza omumubuuza naalongo gwe mubeera emmengo mubeera mu Bulange buno Katikkiro obeera naye buli lunaku. Kati Kabaka ali ludda? Nange simanyi. Biva mundeke nziba naye mundeke. Tetuli Kabaka Foundation. Ebyo bibuulira abali abantu baffe. Minisita w'enkulaakulana y'abantu ba Kabaka Oweekitiibwa Kootwide Nakate Kikomeko yeebazizza Kamalabyonna olw'okubangawo enkola y'okusinkana abaweereza b'Obwakabaka nti kitumbula entambuza y'emirimu. Kino tetukitwala nga kya lusaago okutwongeramu amaanyi ne tuluŋŋamizibwa ne tweyongera okukola obulungi ne tweyongera obwa Sseruganda ate ne tumanya nti ffenna tukolera Buganda kugizza ku ntikko. Paul Siano Mukibi, BBS Terefina,
ageesigika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.